kati omusumba w'abalokole yavuddeyo n'abeera ng'ate alumbagana omukulembeze w'ekibiina kya NUP n'abeera ng'ate munange amulangira okubeera ng'ate munange mbuwe ebyobugagga biki yafuna bingi nnyo naye munange tasiima era nga munange tugenda ssaawa eno ali mu ggwanga lya America ali mu kubeera ng'ate abonaabona. Omukyalo oyo bamuyita Martha Semakula era ng'asumba ku kkanisa manyikiddwa nga Dominion Church. Munange omukyalo ono abaana bamuyisizaamu eggaali era basobodde n'okubeera ng'ate bafuna ennamba z'essimu nebabeera ng'ate munange bamukubira nga bamutiisatiisa nga bagamba nti abeere ng'ate ava ku mukulembeze waabwe. Munange omukyalo ono finally avudde n'abeera ng'ate yeetonda naye neetonda gye yeetonzeemu si byangu n'akamu simanyi ate abaana ba NUP kye bagenda kubeera ng'ate bamukola this time around kubanga engeri gye yeetonzeemu alabika nga munange ekiwundu ayongedde bwongezi kubeera ng'ate akiyiwamu munange omunyo. So njagala kubeera ng'ate kuterawo omukyalo oyo okubeera nga tawulira byasobodde okubeera ng'ate ayogera mu neetonda ye oluvannyuma okubeera ng'ate munange abaana aba NUP bamukubidde amasimu ag'okumukumu. So wansawo gyagendawo obeere ng'ate osulawo endowooza y'okusinzira naawe nga bw'ogenda okubeera ng'ate obiwulira bennama kuggyeyo ensonga endala nnyingi nnyo era kubeera ng'ate zikutuusako nga bwe ziri mu kubeera ng'ate zitambula mu ggwanga Uganda. Video nterako ekiga likinga ate sharingirako abalala. Shekasi omusoma wa dduwa walinnya okubeera nga takulombera edduwa omufuna ku namba z'essimu eziyita WhatsApp obustika zajja kubeera nga takolako ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo. Malira disana katuwulira omusumba ono Martha Semakula byasobodde okubeera ng'ate ayogera ng'agezaako okubeera ng'ate yeetondera abagoberezi b'ekibiina kya NUP ssaako n'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwaliza wamu nvaawo. Olaba bano ebalonda ku bwempye butambala balemedde mu buyinza. If these people that have been elected as parliamentarians, they are still hanging Namboze buli nnaku agoba Museveni naye yeetava mu office. Namboze is always chasing Museveni but is always in office. Kama waffe omulungi yeebazibwe. Yagiremeddemu. She is keeping the office. Aleme kutulowoozesa nti yekka yalina obusobozi. Let her not make us think that she only has the ability. Naffe tuli eno tuwaga. We are here also twagala kugenda mu office. We want to get into the office. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. President Museveni ebisanja akoonodde tetukyasobola kubibala kati. Now the terms are countless. Office agiremeddemu. He's still keeping into kubanga entebe ewooma. Because the seat tasasula ba security. He does not pay up for security. Tamanyi bagula mmere. He doesn't know where they buy food from. Ebizimbe bye company zizimba. His buildings the companies kyalagira kyekiba. What he commands is the law. Abakyasenya amanyo fenne tumukolere ekkubo. As he's still brushing, then we pave a way for him. Museveni bw'aba asenya amanyo wali ebusega tetuyitawo. When he's brushing, we cannot pass by the road. The head of state is coming. Even he has not put on a shirt. So you cannot uproot him from that office. But get to think of Jesus. He left the highest office. Not of the parliamentarian. But the office of the Almighty. He left it. And he said, because of your sake, him of Namfuka, I will go. And to be born as a Yesu engalo. Amasanyalazo gawulira omusumba Namyoya eyeyita omusumba Namyoya sibanyi Dominion Church Namyoya nkuyise emirundi emeka Namyoya wagezezzaako kukwata mu kabina kengo ako kabina kango tebakakwatamu yenne yakulimbye limbi ndingakati kwata Bible obikola olunyiriri Kyagulanyi esura abaana ba Kyagulanyi byakutomeza eno wocha fe tubagamba nnyo nti tulowooza nti olwana Kyagulanyi ng'omuntu oyo naye teyeemanyi bw'ojjeno mu bantu ba bulijjo bayina we bamutuuza bw'ogenda mu balyoyi b'emyoyo oba ababakkiririza mu myoyo nabo bayina we bamutuuza guli mwoyo gojja kulowooza nti olumba Kyagulanyi ng'olumba bannayuganda kubanga bo bayina we bamuteeka diri ddoboozi lyabwe mu bye mulina okukola byabalema kati mwe mutasuubira kwogera bye mulina kwogera ate bo ne beewa obuvunaanyizibwa obwo kati Namyoya tebaakulwisizza baakwanguyidde era nalaba muganda wange Magezi nengamba Magezi obadde tuyonoona budde bwokwono
ono waliwo abaana abagenda omukolako nga bo tebeetaaga kunnyonnyola nga ye mu ango mwojjidde mwagenda okwambikira. Magezi abantu bwe bati temubawa budde. Bano tebeetaaga kunnyonnyola kozi ekituufu akimanyi naye aba ku kalimu ng'atumiddwa akola ekyo. Kati wakuba ku trending nga baakukuwadde. N'essimu wenjogerera essaawa zino kyo gikwata. Wadde omanye ennamba yo banaagifuna batya. Ndowooza gwasoose okukwata walowoozezza ndiga. Ekyoka kya byonna mumutusobera. Abantu be mubuulira enjiri bannakubavu bazibu. Kyokka ate be baba beezaawo. Emmotoka gy'otambuliramu ogijje mu ndiga. Akayumba mw'osula okajje mu ndiga. Sebo naawe n'oddaawo n'oduula. Ono nga we yali omugagga. Emmaali ye yonna n'agireka olw'okuba yayagala okuwagaanya. Gwe bw'oli bwe wali. Owali otandika kyaki? Watandika bw'otyo. Oba we wafubutuka eri Nankulabi. Baakwangoyezza. Nazzemu okunoonya ku musumba Namyoya nga mulabako. Nzemu nnoonye ku katambi Namyoya ke yakola nga nkalabayo ku peegi ya kyaki. Ne comments zaddeyo ku video ze nkadde wazirabye bazze nga banoonya video eriwa. Bakuba Bujingo ayina SFC. Bakuba Bujingo n'atuuka n'okumalawo obulamu bw'omukadde w'ekkanisa n'anayeko yimba Richard Siri kuswaza. Bakuba yabasuubiza Pentagon nekkirira wansi. Pentagon y'emyaka 12 olwo gwe Namyoya waabwe. Namyoya waabwe yakadduka okuva wali mu Kimombasa eyakava ku Besiti oyengedde olinnye Katuuti otandise walampa kakati katunoonye ku lunyiriri Kyagulanyi. Osoma Bayibuli no biralamu. The moment bosala line boti subira pa kubange no tulinamu levels. Tulinamu level yaba bagenda okujja bakunnyonnyole. Wajjo tutaaga bwe tugwa ne tubamu level endala nga jjo yakuyisaamu kigaali kitingatinga nga tebagala kumanya ndiyo yakwambula bwambuzi mpaka wotambula ng'oli bwereere. Eyo yo baba. Chovola kati gwade tugetage eno level ya kunnyonnyola. Gwade weteega level ya tingatinga mwe wajjidde. Wote bakwatawo. Eyo wetugamba nti free phase wegaba masanyalaze ng'ogeetaaga ejjagga kuwa. Naye kinava mu masanyalaze tulikiddira. Bujingo olwaleero takyasobola nakuwezaawo ndiga 10 wali waatuula. N'ebiroote byaliwo okuzimba satellite. Negwe tugamba yalina radio station yalina TV station ng'ateekawo ne programs namba natuuka n'okwemployinga full figure. Ne Charles James Senkube ne program namba ng'etunuulidde Kyagulanyi. Where is it? Mwe mulowooza bakakande basiru. Kakande abeera mu ndiga ze n'azisumba. Mulowooza bakayanja basiru. Ssenyonga mutunuulidde yali agezaako okukwata mu kahina kengo. Ssenyonga n'ateerera mulayi. Abasumba babasingako bakola mulimu gwabwe. Kati gwe naawe Kimbuyege yakatandika obutanzi naawe oveeyo walampa omuntu. Po. Namyoya bakwangoyizza. Abantu bola abagenda mu church bonna balaba batudde mu church ya Masa. Balokole era banoonya Katonda wa. Naye ate kati basabire nnyo Masa alokoke. Waliwo pastor Pastor Martha Semakula. Yabadde abuulira enjiri mu church. Kyala mulokole. Aliyo bakibulyawo ndendeddeeba. N'agamba nti Mukama agamba mu matireni akatono ke mulina. Waliwo omusajja wano omu yali w'amaanyi muyimbi watutumu alina amaka alina abaana alina emmotoka. N'obuteebaza katono k'olina. N'agenda mbwagenza kwesimba okuba president. Kati eggwanga yaliddukamu takyalina bye mbagamba akakatono k'olina kobobeera nako. Pastor ye Makula Semakula Martha. Pastor Masa chachi ye simanyi bulungi sinagoberya bulungi ne chachi ye kantonotono. Kati yagenda okukola chachi nga tewali gye yali asabira wali wajjudde.
lwaki yamatya ne church watuula wali weli asabira nga tanafuuka pastor wali wajudde wali bwetaavu kyobokola church empya ate Yesu mubativu nakatono kubanga Martha tewaliwo bwetaavu bwa kukola church awo wabadde abuulirira nga yalina waatuula wennyini sisuubira nti omwe yasookera okusaba sisuubira yaviirayo ki nayenza okuba yafuna okwolesebwa Mukama atandike church yayolesebwa yekka eyesimba kuba pulezidenti yeerabirooza ani yamugaa ti Katonda asuula wuwe kyakubiri lwaki abuulira ndiga za Mukama abazisumba baali bakendedde baali we bali lwaki yalemera mu kubuulirwa Mukama kwaga abantu boogera ebintu neweebuuza n'ogamba obaona ataavudde wa Katonda wange kubanga situgaana kubuulira naye ababuulira baaliwo osaana omusanga akyasaana kubuulirwa yeeyo kyaki eriruddawo oba nateeta oba ndoza nga nateetaawo tewali kyaki ndala zibula wate ekkanisa weziri ate ekyamukoza kanisa kiki osanga byabuulira byanjawulo bantu kyenagambye nti ebintu bino bambi abantu mwebali nosanga nga oli musumba nga ddala yajja kubuulira kigambo kya Katonda abantu banoonya ku trending nga kati kyenaga ekiri mu kusooka kati oyanoonya trending era kyebadde anoonya mutu wa Katonda asokujja nga anoonya ku trending wadde omumanyi mulebidde ku social media kiki kyeyabadde ayagala olowooza abeddeko kuva ggulo bulijjo kwali naye nga kyenage nti abantu batuwa n'agamba nkozeeyo kakiba mmanye kati budde bwakumanyika kubanga naye tewaliwo kyamukozesa kyaki nga waliwo gye yasookeramu atalekerawo okumalamu abantu amaanyi abanoonya siteepu eddako nekyembuuza Katonda agaba akagaali si ye Katonda yemu agaba ennyonyi kati yagamba nywerera ku ggaali kati ali mu kumalamu bantu maanyi mbuba oyina kyolya teweeyongerayo kimala kubanga Katonda oyo akola ebyamaanyi mbadde manyi Katonda era mugwabuulira abantu abayigiriza endiga ze abategeeza nti Katonda akola ebyamaanyi era kati oyinza okugamba omuntu nti Katonda aba akyakuwadde ssente zisasula lenti ozimbira ki byali mu kubuulira abantu kati Katonda akuwa ssente takisi baali bakubanjizaako ogulira ki emmotoka ali mu bintu Pastor Massa dayo osabire mu kyaki mwe wali addeyo bamusumbe dayo bakusumbe manyi njala nkubuulye mwami Tegusuula abantu bola abagenda mu kyaki bonna balabe batudde mu kyaki ya Massa balokole era banoonya Katonda waabwe naye ate kati basabire ennyo mu Massa alokoke oyinza okuba pasita nga toli mulokole kisoboka bapasita basinga si balokole ng'oli pasita ate toli mulokole beetaaga kusaba banoonya ssente ono abeera yazaala bazze kusabira ddala bantu bapasita bangi basumba bangi nga beetaaga kusabira balokoke kati n'oyo mwagudde kati ng'ani agenda musabira abantu bazze mu kkanisa Bayibuli bazikutte kulya kigambo kya Katonda yanoonya kutulendinga anoonya genda kufoyo naye katumusabire as a parent nze ng'omuzadde ndowooza this is more than enough nze nga nze bino byenjogera mbyogera ng'omuzadde alina abaana abawala okay era byenjogera bino byange am responsible ku bigambo byange bw'oba wulira olina by'oyagala gwe okwogera kola video naawe oyogere ebibyo ebyawukana n'ebyange but as a parent ng'omusajja omukulu eyakuzibwa amanyi meaning oba definition ey'essomero ompulidde mujja kumpa bulamu nyinza okuba nze ndi ku old school
naye this is more than enough. This is more than entertainment, and I think it should stop with immediate effect, or else mutubulire nti training abamalaya. Okay? Musobola tubulira amasomero musobola vaine mutubulira nti tuli mu training abamalaya abencha oba bannekolera janga abencha. Obwa malaya nago mulimo. Naye tetusuubira walobye tutasuubira mu bifo ebimu. It is very okay okunywa n'odangayira. Naye ate bw'obeera mu church tetukusuubira kwambala bikini. Oba byenjogera bimakinga sense simanyi. Njogera n'abantu abayina emitwe. Nti okwambala bw'obeera ku beach n'oyambala bikini n'oyambala simanya buno obugundi bwammwe ebikibi, it is very okay. Naye ate bw'oyambala bikini mu church, bw'oyambala bikini mu office, there is a way it looks weird. Kati bwe tulaba video fenga bali banaba ffe tubazaala. We are the parents of these kids. Era ekivaayo kyonna tuba tulina kivumirira. Nese kuvumirira yenna. Nti pages zino za ekyewuunyisa, it is unfortunate oba kyansonyi nti pages kwe tulabira ebintu bino za amasomero gano. Edda oba nazzi kuno nga n'okulya ekikajjo mu Stenseni ng'oyambadde school uniform baba bajja kufuumula kibooko. Okudda mu kkubo n'owemula ebigambo ebitajjansa ng'oyambadde uniform, essomero libeera responsible 100%, era omusomesa waakusanga bakuzaayo ne bakuyisa omuzadde emboko n'ennyoko kira amataali. So bwe tubanga wano we tutuuse amasomero stooke empya nga mugenda kwata abaana baffe bazine ebizina bye bazina, mubikkirize, mubipostinge, mufune likes ne views. Omuzadde yenna gwe bw'oba owulira video gy'olabye oba gy'owulira oba essomero eryo ng'olaba kikolera abaana kye bakola, it is very okay, you can take your kid there. Naye gwe bw'oba owuliranga kye bakola kikontana n'endowoozayo ey'obwongo ng'omuntu omukulu, ekyokola okimanyi. Simanyi oba byenjogera bitegeerekeka. I have no problem with essomero okola school choir abaana ne bazina, simanyi amangota bagayita batya, waliwo ebyo bwe babiyitanga ebyo ebintu ebazinanga ku stage ne babuuka nga beesibye endege. That is very okay. Omwana wabeera siba, it is okay but in a decent way. Naye bwe tuba tugamba nti abaana baffe bafuuse public nuisance, kati kitegeeza emize bagiyigira ku masomero. Oŋŋamba otya nti omusomesa tajja kusikirizibwa kwebaka na mwana ono ng'amulabye azina bino ebizina eby'ekigwenyufu ku ssomero, bw'awumula tamugambe nti sooka ojje tulabe. Era omuzadde bw'oba oli fine nga you're the parent of these kids, omwana wo n'omulaba ng'azina bino nawe n'ogamba bannange omwana ng'anyona ekiwato alinga wine and godo, ebyo results zirinde. Waliwo omuzadde yakwata omwana nga ali aweereza animal, ng'aweereza obaka boyfriend n'amukuba ate olumala n'amupostinga. That was bad. Osobola okubonereza omwana ate n'otamupostinga because at the end of the day gw'oswala omwana wuwo. Otegedde ffe tujja gamba bambi nga kibi nnyo naye tujja gamba omwana wo museegu. Otegedde. So the moment we see your kid on social media ng'azina wine and godo, bend down and pose, ne mupostinga as a school, please, something should be done. I'm telling you this. Munse y'abagwenyufu, it is okay, but to people like us bajja tubuuza mwali ludda wa ng'ensi getting upside down yefuula. Okay, don't get excited over views and likes, please. Schools musobola buildinga pages zammwe nga mukola ebintu ebirina amagezi than okwata abaana baffe ne mbaterayo obudongo mwekamba buliyo ne kano edda. It is okay mujja gamba byadda, but it is okay nga we baleeta nti no simanya debate baleeta emizindaalo fe amasomero gye twasomera balinanga ebyuma by'essomero, naye nga bagenda we biba biwedde bagenda ne basuulamuko omwana n'asuulamu akayimba akalutaaya kawalayo limiisi, babuuza ani akataddemu, just kayimba kamubwe kati. Otegedde nga bakulaga nti kibi nnyo omwana omukubira ebiyimba bya wabweru
era bagenda ku vidi nyine somero lye nagendako waliwo ennyimba zibatakkiriza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.